atereka naawe aina amaanyi agalaga mu ffaali omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yagamba nti kasita mubalaga mumanyanga yeye nabwekito ne bw'oba oyina ensonga zonna eyeekolera bw'olaba ng'ayogedde ky'otategedde waakiri obuuzanga dhani okugamba nti tulina kumuteegera wano tusobole okumumaliriza oba omutaddeko obuyinza obwenkana n'owaabwe bw'omuntu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga y'alina amaanyi agalaga yekka tetukkirizanga ensonga zaffe ennafu okuttanga ekigendererwa kyaffe ekinene n'obusungu oluusi bwe tubeera tweyinangako tetubukkirizanga okufuuka ensonga esaanyaawo essuubi lya bannayuganda mbadde nsaba abawuliziganya bannange tubeere abawuliziganya abalungi lwa nsonga nti ensi efugibwa information ate era egwa information buli lwojjanga okucommunicatinga makinganga sure nti ocommunicatinze naye mu communicating etasaatuukira mu ssuubi lya bannayuganda omuganda agamba bakugamba nga yakugamba ne bw'oba onninangako obusungu butya ng'olaba ekijja kisobola okummaliriza sooka weebuuze gye kireka ekibiina yeekolera itongo akoze vidiyo ye n'oteekamu ebifaananyi by'omuntu omunoga agamba SG yes yeekolera osobola okumuleka wansi naye kyekibiina obeera okireseewa yeekolera talina maanyi gakugamba nti ono afulume omukulembeze ow'okuntikko yeyekka alina amaanyi n'obuyinza era obulaga bannayuganda ku mukyamu aliwo oba omutuufu akyali ku mulamwa eriiso lye njagala mukikkirize nti lyettaala lyaffe era mulikuumenga ng'ettaala lyaffe bwe liraba libeera lirabye ate era bwe ligaana libeera ligaanye lwa nsonga amaanyi agalaga yeyekka agakola ki agalina era bacommunicators bonna tebalina maanyi galaga amaanyi agalaga ga mukulembeze yekka bacommunicators tetuleetanga obusonga bwaffe obutono ate mu nsonga ennene ennyo ey'eggwanga mbadde nsaba ne bwe tubanga twerinangako obusungu tusookenga kubuuza gye kireka ekibiina kuba ekibiina ekyo kituddeko essuubi ly'abannayuganda bonna so tetuddiranga obusonga bwaffe obutono ennyo obunafu ennyo okubukookera ku mbeera esuula ekibiina nga tulowooza tusuula bantu basse kinnoomu oba ntegeerekese bulungi bawuliziganya bannange otherwise na yonna gye tukomye bawuliziganya bannange tuli baana ba nda ya Nakalaama tuli ba Luganda tutambule buli aninako obusungu muwuliziganya munnange nsonyiwa nange buli gwe nninako obusungu muwuliziganya munnange nkusonyiye kuba ndabye obusungu bwe tweyinako kye buyinza okukola ate nga tuli bammayina nnyo mu nsonga eno abakulu mu nsonga eno be bannayuganda abaatuteekamu obwesige ne baga tugenda kutambula nammwe mutujje e Misiri tugende e Isirayiri kakati mbadde nkusaba wenna nninako obusungu weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe ndi mwonoonyi then omaliriza ogambe yeekonkusonyiye nange eno ngenda kugamba ekintu kyekimu bannange abawuliziganya ndi mwonoonyi era mbasonyiye omukwano gwe nabalinako mu mutima gwange gukomyewo kansuubire nti nammwe gwe mwanninako mu mitima gyammwe gukomyewo situgaana twegambengako nga tulaba we tuwabiranga naye twegambengako ng'abagamba ku bannaffe lyeri eddagala muyunga era kyekijja okukuuma Oluganda luno nga tuli mu nsiko tulyesanga mu Uganda empya ne tweyozaayoza olutabaalo ti naye gundi wankola kino naye naawe senga sakkola bwoti tewaali nkoze bwe nti naye ekisinga obukulu mu nsiko muno mwe tuli eyo peegi fenna tugikuulemu tutambule sebo ow'ekitiibwa SG nali sigamba ggwe ow'ekitiibwa David Lewis Rubongo yassebo mukama wange nali sigamba ggwe naye waliwo abaayagala okukozesa omukisa nga tweyinako obusungu wakuba eyo peegi tugikuddemu okulaba nga basobola okummaliriza naye nga tetubaliridde gye kireka kibiina ate nabo siibanenye kubanga akamasu ka bulabe naye ani yaba yakateze
nabwe kityo mwenna bawuliziganya bannange webyatambula obubi tuddemu ate tutambule n'obwa Sseruganda mulaba gye bwatukomyanga naye okweyuzayuza nako mubadde mulaba gye kutukomeza. Nsaba busabi abalabi bange abalungi mbategeeza sirina maanyi galaga gwe bwontegeera at least oba ontegedde bw'otantegedde ojjanga ne weebuuza waakiri. Sirina maanyi gakulaga mukyamu ne bwe mba naalikulaze saawo kukalira kubanze ebbanga lyonna mundabyawo kukalira nkwatisaawo bwegendereza. Omuntu amanyi yeekolera era ng'oludde omugoberera yali tayinza kubanga ayogera bw'atyo ng'ayogera ku wantu awo. Yali tayinza kubanga ayogera bw'atyo ng'ayogera ku wantu awo. Temuddiranga ensonga zaffe ze tulina n'abantu ssekinnoomu n'enkola video noga egenda fitting ono kamuteekemu tukamalirize wano bakugambanga yakugamba. Bw'oba oyagala kumpandiikako ng'eyatta essuubi ly'Abannayuganda gwaba yalitta eyataputa obubaka bw'otategedde. At least walize n'osooka n'onneebuuzaako nti muntu kyoyo kuba okimanyi. Nze awo situngawo nga nsaatuuka busaatuusi. Ssebo ow'ekitiibwa SG tebalina kye batugamba. Taata Kampala tebalina kye batugamba. Olugendo luwanvu tutambule naye tugenda kuluggusa mukama wange. Weebala okuteekerateekera ekibiina, weebala okwagala bannakibiina, weebala okukumaakuma ekibiina, ate era weebala okubeera omusaale mu nsonga z'ekibiina zonna. Yenze yeekolera Itongwa.